Nze Dr. Fiona Kalinda omumyuka wa Kaggo owokubiri. Tuli wano leero Gayaza ku Homesdalen nga tubadde Kyaddondo ebadde ekyazizza wano Buluuli era tugudde Maliri. Tiimu zombi zibadde z'amaanyi nnyo, omupiira gubadde mulungi gwakaasa mmeeme era twagala okwebaza ab'e Buluuli, twebaza ne ttiimu yaffe ey'Ekyaddondo olw'empisa eziragiddwa leero mu bazannyi, mu basambi ne mu abamanaginga omupiira mwenna. Twagala okubeebaza. Okusooka njagala okwebaza olukiiko olutesitesi olukoze obulungi ennyo ne luteeka omupiira gwaffe wakati wa Kyaddondo ne Buluuli. Kyaddondo tugiraze omupiira naye tebadde nnyangu, ekalubyemu, naye nsuubira nti ewaffe simanyi oba erifuna agaligizaayo, naye nja gitegekera w'okusula nze kubanga amaanyi agange gasigaddemu, era neebaza ttiimu yange n'eya Kyaddondo okusamba obulungi. Neebaza omuzannyi wange ono okubeera omuzannyi owabadde olunaku omulungi n'alaga empisa ennungi, n'olwekyo musaba agende mu maaso ayongere bw'atyo. Neebaza omumyuka Kaggo okubeera nti naye abadde mugumu nnyo n'agumira omupiira nga bwe gubadde gutambula, naye Buluuli si bwekola bwetyo, etera kukuba bukubi, naye mwebaza nti ddala ttiimu ebadde y'amaanyi. The game was tough, but we struggled a lot in our part in defense. Our coaches are good. They try their best to see us to get a point here. Thanks. Kitusanyusa nnyo abagize bava ku kisaawe nga bakkiriza nti nno balemaganye. Awatali ayombesa muno bakuba munne. Abasambi ne bava ku kisaawe nga bakaanyiza tewali ayombaganye ne munne.
ne yeero emu gye turegisters gye tufunye ku kisaawe olaba nti ebadde esaanidde. N'olwekyo ffe tusiimye ng'akakiiko akatesitesi enteekateeka ebadde ennungi, omupiira gutandise mu budde, abawagizi bawagidde basasudde, abasambi batusambidde omupiira, n'ab'ebitiibwa bazze ne balaba omupiira, kye kibadde ekikulu ennyo. N'olwekyo ffe nga abatesitesi tuli bamativu.